amawulire munange getuli mu kufuna no ku Newspark channel kigambibwa mbu eyali speaker wa parliament Anita Anet Among munange embeera sinungi okusinziira munange kwani ku honorable Nsereko yagenze n'abeera nga amulaba ono ne yavuddeyo n'abeera nga ate ategeeza nti ono yeetaaga ssaala kubanga embeera ye sinungi mbw'ate abantu wanaamala okuva mu bulamu bw'ensi eno nga mutandika okweyogeza nga we yali omuntu obulungi we yali omuntu ow'ekisa naye ng'ate waabeeredde mu bizibu temusobodde kuba nti no mumubeererawo katubeere nga tukuwa akatambi. Right Honorable Anita Anet Among mulwadde nnyo seriously aina blood clot in magulu. She can no longer walk. It's terrible what I've seen. The legs are all swollen. N'ekisa kyalagawa mu nsi kwegamba eno Lukwago bamugigganya lwabutakola nabo abakoze nabo babanyize. Of course manyimu abe ndowoozeemu ababisekeramu as if it's a joke. For example, I said Sauda Madada mulwadde, she's sick. Wetwayogera wano nti Segirinya mulwadde, people took it as a laughing stock, yamala kufa. So you can laugh about it. Of course obulwadde bwa mpalo. Those who are laughing that oba Lukwago mulwadde abeere oba Anita Among mulwadde abeere, yeah, diseases will knock in every house. Obulwadde bulinga mugenyi bujja konkona mu buli nnyumba. That one you can rest assured. Obukonkonye wa muliraanwa ne wa mulirwana bujja kukonkonawo. Ne kati ntunulira Anita oba mukazi wattu singa teyeegendera mbino waliwo ekolera dde ebintu byo ozze kubeera mu bino okoze owoomereze mukamaawo olabe nti awangula ogenda kufiira waka. Azimbye yenna amagulu bwe gati takyasobola kutambula bamuleka agende mu ddwaliro. Eno tukyaliko ono mukwano gwange ono ye wayero eno nyina mukwano gwange Haji Elias Lukwago azze yenna omugongo gwekaase discs bbiri zaaseseetuse tewaliwe bayinza mukolerako sajjale okujjako nga bamuzizaayo ebuyindi. Tusaba kimu bwe kiba kisoboka mutuwe mulago bamujjanja bagira bamulabirira bw'anaaba amaze okuvaayo bamuweereze ebweru. Lukwago talina gy'agenda kuddukira, talina gy'alaga. Bwe tweyongerayo munange Kasuku wuno bamuyisizaamu eggaali ani amutabukidde bamuyita Grace Nakimera onono omuyimbi. Kaakati munange oluvannyuma lwa Kasuku okuvaayo n'alyoka awakanya emboozi ya Grace Nakimera nti munange ono tebamulogangako. Grace Nakimera avuddeyo n'abeera ng'ate amwambalira bibino. So kati abakyala bonna abali eyo, when you want to inspire women tosobola kutambuza story nti ne bandoga ebyo byabalokole babeera bali. Ndi wano oku answeringa mukulu Kasuku tata w'abaana oli muntu mukulu era nkusaamu ekitiibwa okitegeera muganda wange naye Kasuku ekintu woba tokimanyi bambi kireke tosobola gamba nti tebamuloga kuba tewaliyo. You don't know my experience. Tomanyi kye nayitamu bannange kambabuulire bw'oba ekintu tokimanyi kikole ki kiveemu kireke. Oyinza okuba nga gwe tokitegeera buki butegeezi. Babbi wiiki nze tobamanyi Nakimera tewali yamuloga ayogera amazima yafuna omulimu omulala okusasula okusinga music naddeeri. Nze I share my story kubanga sirina nsonga lwaki nva ku tooku okitegeera muganda wange ne obulamu ne bwononeka. Like, are you saying that I intended all of that oba nakiplanninga? Ebyo ebintu eddogo lya ddala era gye liri naye ng'alisukkulumanko ye Katonda. Cause God above all. Naye abooluganda abadde mbagamba nti oba ekintu tokimanyi kikole ki kireke.
Because for some people right now as we speak, waliwo abakiyitamu. Waliwo abantu that they've swapped their destinies. Ng'obulamu bwalivinga si bwalina okulivinga. Omuntu ng'akola ne bw'akola ekintu ne bw'akola ki ne bw'aplaninga nga tewali kiyitamu. And this is happening everywhere. Mu butale, waggulu mu zi office mu ntebe mwe mutuula, yonna ebintu ebyo gye biri. Ewaffe gye twakulira amasabo gye gali. So tosobola kugamba teri blood owakali. Nkusaba bambi Kasuku nedda. Ekintu bw'oba tokimanyi kireke. Okitegedde muganda wange n'ekirala kikango sirina nsonga lwaki kati nali mbadde ki. Kale mbulya kati nali mbadde ki. Abantu bannyonnyole nali ndazeewa nga lwaki. 2.7 it's coming to the Bye byange naye ng'ekintu nedda. Like don't downplay someone's experience. Do not downplay someone's experience. Ate tokitegeere kigenda maaso. Bye byange. God bless you. Bavuddeyo ne babeera ng'ate basekerera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba nti no yalabiseeko Kalangala naye mbwe abantu babadde batono okusinziira munnange ku bantu Pulezidenti be yabadde asuubira. Kaakati baani abatandise okubeera nga basekerera omukulembeze w'eggwanga ab'ekibiina kya NUP? Katubeere nga tubikuwa. General Museveni waffe mbadde mmanyi akyalimu olungubanguba. Naye bw'abanga beeba abantu abasobola okujja omuwuliriza e Kalangala n'atindiga eggenda eryo lyonna ne bassaamu n'amafuta mu nnyonyi yabuuka gye ayogere eri abantu ab'olubatuba n'abatono nga ne Nampala baabadde nga ayogereramu bangi okusinga ababe. Bannange kituufu omuntu asobola okunaabuuka naggwako ettutumu. Kati General Museveni atwekakaatikako bwekakaatisi. N'ab'e Kalangala tebafaayo kujja mulaba wadde ajjidde mu nnyonyi ng'etokota. Toyinaawo wano kalulu k'oyinza kusuubirawo. Ndowooza era naye akizudde nti mazima ddala Haji Kasolo bulijjo amulimba bulimbi bambi. Naye nze nalaba mukulu Kasolo luli nga batudde mu kantu kati nnyonnyo bwe kati fuuti 10 ku 12 nga waakubya olukuŋŋaana. Naye ggwe Katonda alazeeko ku General Museveni ekibiina kisobola okunaabuuka ne kiggwaawo nga mulamu nga kisigazzaawo maanyi ga mmundu. Ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yabadde Kalangala yavuddeyo n'alyoka agamba nti tamanyi abadde mubaka wa Kalangala mbwe ab'e Kalangala temubadde na mubaka oba tebabadde na mubaka okusinziira ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ate omubaka abaddeyo yali wa NUP wabula yava mu bulamu bw'ensi eno. Kaakati Pulezidenti Museveni yagambye ab'e Kalangala nti we baba baagala ensonga zaabwe zibeere nga zikolebwako bayina okubeera nti nate balonda owa NRM. Katubeere nga atubikuwa. Nduwulidde naye kirabika waliwo ekizibu wano mu Kalangala kubanga mwagenda ne mulonda ba opposition. Nze soogerangako na wa opposition ow'eno kati tubadde eri mu gavumenti ebizibu byammwe tewali abituusa bulungi. Tubadde tugezaako okubikolako naye tugezaako ku lwaffe tewali simanyi ani yali member wa parliament wano simanyi. Wetweyongerayo ebyono omukyala ayitibwa Mulungi Tours and Travel munange si birungi oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo ne balyoka bagamba mbu ono yababba ssente. Katubeere nga tukwa MC Meya abeere nti nate abaako kyayogera avuddeyo n'abeera ng'amubuulirira n'amugamba nti asasule ssente z'abantu. Wamma kati mukwano gwange wa Mulungi Tours and Travel. Ekirungi oli mukyala gwe yeekolera ne pyala gwe yeeyogerako gwa nnyonnyola obulungi bwa bizinesi yo. Leka nkwanguyize, wallahi togenda kuwangula public singa eneemala okugula olugero lw'abantu abali mu kwemulugunya nti wababba. Bino mbyogerera wano nkyeddamu, wallahi kabakusudiye batya
kobe ne security, kobe na amanyi gatya, kobe ne ba generals, kobe ne baani bonna. Wallahi nkubulira wano ku kamera. The moment public kastene maloggulo olugero lw'abantu aba abatandise okusituka ab'emulugunya nti wababba, nkulayirira togenda kumalako. Natekinze time mukwano gwange nenkukubirako. Nyansaba kwogera naawe. Nakubidde nongamba oli muweru, oli mulokole, oli mu church choir, nongamba nkodere. You didn't get back to me, not until bwena kubidde ekiro. Wayogedde olaga nti webase nongamba ogenda kunkubira kumacha nenkukubira. Nongamba I'm going to call you back. Neninda kusawa zibadde mukaaga and you called me back. Netwogera nonyonyola byonyonyode mu byetunyonyose byonna ne byetwogedde. Had grade kusawa mwenda njo ina sente zosobira okufuna obeeko omukuba guy nga amanyiddwa nga nasa gwogenda okukiriyalinga. That means, and that simply tells me nti omanyi ku fault gye wakola mu business yo, oba omanyi ku era, oba omanyi ku buzibu buno. Calvin Kayanja wuuna avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku nsonga za Lukwago biibino. Ffenna tukimanyi nti Lukwago si waakuva mu kkomera. Kale Katonda baali mulivu nze simanyi oba yalaze wa simanyi. Katonda wawalaba abantu nga bababonyabonya bwe batyo ne batayambako mazima. Lukwago wange maama, Lukwago wange maama. Mukama akukubeeyo najolaze, Mukama akukubeeyo. Kale Mukama bwatyo Katonda baali mulivu atagamba atukuuma. Basaba biki abantu ne basaba buli lunaku abantu nga basabye kiki ekyatuuka mu ggwanga. Mama Lukwago wange, Lukwago wange muna. Ku indicator zonna ezizzeeyoleka ku bannabyabufuzi b'opposition be bakwata kati njagala tuddeyo ng'aba Nuupu temunneewuuba ku kkooti nga temunneefuula basimpasayizinga ne Lukwago. Ensonga zino ezikwasa bannammwe zitandikira wa? Ensonga ezakwasizza Lukwago zaasooka kukwasa Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale n'abalala. Era ensonga zino zaava ku ssimu ya Dr. Kizza Besigye eyabbibwa ku kitebe kya Nuupu. Essimu eyabbibwa ya Dr. Kizza Besigye ng'eyagibba mwana wammwe yennyini yagituusa atya ku Ssemwayi bajjemu obujulizi obuteeka abasajja bano mu nkomyo. Mwenna mwali ku mission yemu ya kujjako gavumenti. Abasajja bano mwabalwana n'omulundi Dr. Kizza Besigye yabagamba nti wano tewali democracy. Mwamulaga nti mmwe democracy mumulabawo era waali. Mu byonna bye mubadde mukola mubadde mutuukiriza mission ey'okutta legase y'abasajja bano n'okubajja mu buyinza obubadde bubakutte okuyingira amakomera. Essimu ya Dr. Kizza Besigye mwe bajja obujulizi obutwala abalala. Ani yagibba ku kitebe era lwaki bagibbira ku kitebe? Bwe bagibbira ku kitebe yatuuka etya ku Ssemwayi? Awo we twagala nga temunna simpasayizinga nakulaga nti mwagala nnyo abantu be mutaawagira mu kalulu ne be mutaawa favor be mwalwana ennyo okujja mu bifo. Mutubuulire lwaki essimu ya Dr. Kizza Besigye bwe yabbibwa ku kitebe? Ekitebe ekyo kiina connection kine Ssemwayi, essimu gye yatuuka mu dakiika 3 nga n'omuntu eyagibba mumumanyi bulungi. Lubongo ya n'Ennyanzi bino baabibannyonnyola ne babagamba omwana ze essimu ya Dr. Kizza Besigye ng'olukwe mulumanyi. Olwaleero mwefuula abasimpasayizi nga temukimanyi nti Lukwago oyo tagenda kuva mu kkomera ku misango gye baabateekako. Era temukimanyi nti akwatibwa kati ku byobufuzi tava mu kkomera. Ne bw'oba obbye kasimu olaba Edi Mutwe gye bali kubba sweta. Temukimanyi nti General Muhoozi simpase yagijjawo n'omuzannyo gwe mwazannyanga ne taata we. Munnabyabufuzi yali tasibwa bamukwata tasula mu kaduukulu. Naye kati Muhoozi omuzannyo alina mulala nnyo talina simpase ku bannabyabufuzi. Ebyo ebyokukola ssente mu gavumenti tabyagala. Naye nze ebibuuzo bye njagala
bwe muba temulya najje n'omuwoozi na kuzannya naye emizannyo essimu gye babba ku kitebe yatuuka etya ku sseemwayi munnyanukulu. Muganda wa Lili Puzzle wuuno avuddeyo nayo tulinda Lili Puzzle abeeko ky'anaayogera amufaanana nno n'obuviiri naye ye munnanga alina ky'agamba wano. Kabaka lunna be family mutuva kati ssebo tetugamba bugambi nti ngamba bugambi ne muto wa Lili Puzzle reality kati yakubulako atya okumbulako teyambulako ku maaso nti oba yagenda nga kitaffe bwe yatubulako yakyaliwo naye like yambulako oba yankyawa olw'ebintu ebitali bingi wammanga yakukyawa bukyayi etegeeza kimanyi nti gy'oli bulungi nnyo akimanyi nti gy'oli amanyi bulungi nnyo nti gyendi kati nsonga kijyawe ye ng'omuntu asobola kuwa yakunywa kuba yaŋŋaana okunywa like ewaka tuli basiraamu waka muli basiraamu dini weeri ewaka Lili Puzzle tanywa yanga ye tanywa naye yali anywa naye okuva lwe bamulongoosa kyamuviirako obutanywa paka right now kati yakwejjako mbonywa kyekyankyaya gyali netanejjako kubanga tanayanukula nti namwejjako kati owali ogedde gwakoma ddi okwogera naye nakoma okwogera naye nga tuli naye ku meeting point eganda nansana kuba otodanga mukwogera naye siddangamu bwete tambudde obadde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspack channel kankusabire ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba.